Kagabo ebyobufuzi bye omwaka guno tebintambulidde bulungi ozaawo oyinza n'okwongerako mwami gundi ono ani ono yali ewamu omukozi wa rediyo yani wani omukozi wa rediyo ali awo yali akiikira kawempaawo yadda mu bigere ya Ssegirinya naye ebyobufuzi bye tebitambudde bulungi omwaka guno bitambulidde ddala bubi. Omwami omulala ndowooza ali Sseggona mwaka guno gwennyini bamusanga ne millioni eziwera 10 ng'ayoza motoka 18 wagameze motoka ng'ayoza 18 10 oba 10 no zaali 10 plus 18 oba kale ze zaali zonna ezaali ku washing bay bamusanga ne millioni 10 ezo ne bazimutwalako abaana ne babbako ekitundu ne olugendo ne tugenda nti olimala okunyaga naawe n'onyagwa bwezi tosene tukola kigenda oyo naye kyakola amawulire naddala ku ludda naddala mu biseera ebyokugamba nti munnabyabufuzi essente zino yazijjeewa ow'ensonga ku ddaala lyo otambula otya n'essente zo n'essente bwezi nowadde oba kutunda kibanja nga tuli okay omwaka guggwako tuli ku The Truth Media ntugamba nti guggwako ne mawa naye omwaka guggwako nga abantu babasibye baani bebasibye gundi Sarah Birete bamusibye naye nga anyway bwatyo yakyagadde yani yakyagadde ye ng'omuntu wayinza oba Katonda yakyagadde bwati Katonda mbadde manyi ye nga Sarah nti nedda tomuwaayiriza anyway tuli kusula motos nabagamba buli lwakusatu tubeera kusula motos nga tuyisaamu ne mawa naye kati leero tugenda kuyisaamu mu mwaka katini eddakiika 45 zigenda kuba zitumala okubanga omwaka guno mu side ya politics tuguwunzise wano wenkoledde setting mugiraba ene motoka etundwa wano kusula motos eno etundwa eri wali emabega etundwa kati ate wemba nkulaze emu 2 3 kitegeeza ate eriyo nayo gyeziri so jangu kusula motos deke omwaka toguyingira ng'otambuza bigere nga nte tukooya abantu okubanga buli wotuuka weesimula ebisooto ojje kusula moto zalawe emmotoka bulijjo tuli wano kusula moto era bwe tukoledde nga bwe tukola bulijjo nabagamba nti kusula moto okawo osobola okugula emmotoka n'ogivuga ng'olina emirembe va mu kugula emmotoka abantu bagenda okusumbuwa ogenze kuziika ogenze ku mukolo ogenda okuva eri nga bali awo bagiyimiriddeko baagala ogitwala buba kubanja bogule ewasula moto emmotoka ebyo tebiriyo ebyo togenda bituukako bakubanja bulungi mu ngeri ya business ewasula moto bakola bwe bati bwogulayo emmotoka katugambe ya millioni 15 noleetako millioni 10 n'ogamba nti wasigaddeyo 5 ezo bazikubanja mu nkola ya business so sikubeera amonoga nti owange sente zaffe ziriwa ne bakuteeka ku bunkenke ewasula moto osobola okugulawo emmotoka ya millioni 15 n'osasulako millioni 5 ezisigaddeyo n'obagamba nti mumpeeyo omwezi gumu nja zireeta era omwezi ogwo singa gutambula unogamba nno omwezi gwo nabagamba tezisobodde zifuna naye nfunyeyo 2 ekitundu ewasula moto era ng'ozifuna nga bakwongerayo ate eki ebbanga bwe batyo bakola so mu mbeera eyo jangu ogule emmotoka ewasula moto balina emmotoka okusinziira ku motoka gwe gy'oyagala ku ssente z'olina kasobola banga zikola ki nga zigula emmotoka oyagala millioni 5 bagirina oyagala millioni 4 bagirina oyagala millioni 10 bagirina segede tonoonya Bukenya jangu kusula motos direct enamba z'essimu kweziri okwo stika mugiraba kweri etambula inamba z'essimu kweziri kusobola okuyita n'okubira sula motos direct okay mwami mawa omwaka guggwako omwaka gubadde guggwako nga tumanyi nti buli gugenda kuggwako nga abantu bonna bali mu bijaguzo badde no ensonga za Sarah Birete wazirabye eza Sarah Birete abadde kyetwandiise nti abadde eddoboozi liri mu mwezi gumu 2 emabega 3 eddoboozi libadde waggulu nga ayogera nga atadde poliisi kuninga nga abuuza bamita IGP atuuka atya okuwaayo obuyinza bwe mu mikono gy'amagye ebikogamba abadde akushoninga ebintu bingi nga tolaba bikushoningira muki ate abadde ne NGO naye ng'ekola mu bya human rights ebyo gundi z'abantu naye twagenza okukeera ng'omwogezi wa poliisi omukyala gwe baakaleeta ng'avaayo atunyonyola nti yakwatiddwa amutwala mu kkooti naye teyayogedde emisango naga kkooti tulabe emisango gy'enaamuggulako kati yakwatiddwa mu mbeera ki kakati ebintu olumu
waliwo wano ebijja ne bigwawo naye nga ffe abamu oluusi tetubimanyi ekisookera ddala Salabireete ali mu kakiiko kaaki sikaddembe lya buntu abo abadde nga mulwanirizi wa ddembe yes ayina NGO eyamba ndowooza ku baana eyamba ku ddembe ly'abaana biki ebintu bwe bityo naye abantu balina otegeera nti gavumenti eno eyina enkola yaayo tosobola okujja nga okola ebintu ng'esirise kakati bw'ogikutte awaluma akaloma n'omala n'otandika ogisogola n'ogamba nti kakati kino mukoze we muti nga ddala kye kituufu yo nga yeekwasa buli obwemabega nga yeekwasa obwemabega buki bw'obadde oyinayo era ky'obalaba nti abasinga bonna bwe baba bakutte tebabavunaana misango gy'abakwasizza bulungi nnyo wano balimbikawo omulala naye nga waliwo ogwekusisa eno oba kitegedde ne bakugamba musango mulala ogenda otuuka eri nti wabba jaketi oba ne bagamba okubba jaketi otuuka eri ne bagamba nti watta omuntu kaakati egyo gy'emisango gya gavumenti eriko eneneetera okukola ki okuvaako kubanga tugenda mu kulonda genda kuza omwezi 15 omwezi ogwa January ekitegedde so ati babireeta abo bintu bingi ebibagwako ate ebiseera ebisinga nti bano abasajja abali mu gavumenti bo baba bankusiza kasiiso okola byokola n'okola byokola negasaka kuyamba oba kakutanda nobanga olinayo akasango bwoti oba akakwata niwe kaba kali mayina novaayo nobaako kyoboogerako kyowayi kino mukoze ensobi ndi owange kino mukoze ensobi kino temukola bulungi so bo tebagala bagamba nga battusa munjogere ngam tebagala gambwa tebagala bagambako era okubagambako olina kumakinga sure titoyinaayo nziro yonna kintu eyo mabega naye ng'oyogera ku lw'ensi yo ng'oyogera nga munnayuganda atulira ebintu ebikola ki ebitambula kakati abantu abo bwe bakola ki bwe bakola waliwo faaza faaza bwe lugamba wano bamukwata faaza omusango gwe bamuguddeko nga tegwetaagisa na kumukwata kumala bbanga eryo nanga bakyamubuzizza bamuguddeko musango naye bakomyewo waga nti abadde afuna ssente mu ngeri etetegeerekeka ate nga basooka tugamba nti alina gwe yeewolako ssente etegede kakati yamukutte kakati bagenda okuvaayo nga gwe bamaze okujja bakutte bakumalidde obudde tobalina kyebakuvunaana kituufu ekivaamu nga bateekawo omusango sango kubanga bo baba baagala kirala naye ng'ekivaamu ekyo olw'okuba obagambyeko oyogedde ku nsobi ti gavumenti yandikoze bweti wano e Uganda ekiseera kijatuuka bagambe oyogerangaani kyova olaba nti osanga n'abantu abamu bambi nga balina emisango gyabwe nga waliwo ngolaba nga alina omusango nga yandibadde ali luzira naye nga alinaayina naye ng'omusango tasobola kugenda luzira bamuteerawo ki bamuteerawo akabega naye lwali tusumattuka ebigambo n'ava kabega ako lwalitegeera nti lwaki enkoko tefuka naye ekintu kye yakola kikomyewo nokakati Salabireete bwe bakeera enkya ne bamukwata bateeka okuba nga babadde bamunoonya dda ati kubanga ebigambo byayogedde bwenkenayanga nti owa poliisi mulimu gwo lwaki okkiriza omulimu gwo abalala oguyingiramu ogwo omulimu gwa poliisi okukola bweti ne bweti akubuuza lwaki gundi bweti ne bweti omulimu kati nga nzondeeta owa poliisi nga mulaba alinnya amasanyalaze gange embwa agatereeza era mugamba ogwo omulimu gwa bumeme nga bakwata si gugwo kati nga gwoveringa ondijja so nze ndowooza nti Salabireete ekyamuguddeko kyekyo kibindi yakiguddeko bubi omwaka yayingidde omupya omanyi ayinza okugamba nti oyinza okugamba nti mu kkomera amazeeyo emyaka 2 n'owakana ekituufu era agenda kuba amazeeyo 2 bagwa atategeera bulungi tosa kitegeera no kitegeera bamuyingizzaayo leero bamuyingizzaayo mu 2015
agenda kuyingira 2026 nga jali kitegeeza emyaka 2 mu komera. Era ndo kugamba ndi yasula mu komera emyaka 2. Yasula mu komera emyaka 2 mu lunaku lumu n'owakana. Asola wakana. Byetagafa abagezi. Kati ate nze nina kyengenda okukola ogwanga. Ndi emyaka 2. Ndi yasula mu komera. Leero nga 3 mu lumu. Nina kyengenda okukola. Mbeere nga nkikoledde emyaka 2. Tokirina. Nkirina. Ate kati gwenze nze nakitegeeza. Agenda kugamba yasula mu komera mu lunaku lumu ne n'asulamu emyaka 2. Ekituufu. Bakubuuze kyali kitya. Nga ansa togirina. Ngirina. Nga yeetaaga nga nze kennyini. Tosobola. Nze kubuulidde nze nina kyentegese okukola. Nze nkumanyi. Nga nkikoledde emyaka 2. Kale tugende mu maaso. So anyway, bambi Sarabire ate bw'atyo ye ebintu ebyo byagenze emyaka 2 mu komera. 2025. Sula agenda kugabula ki? Sula ngenda bawayo ka sneak peek wano. Sula agenda kugabula ki? Sula Motors. Agenda kugabula abantu be bano abagula emmotoka bakasitoma. Bonna. Naawe omulekanyi bagenda kugabula. Nze ndekaana. Nedda taata. Oyogera boga. Sula agenda kugabula wano ekijjulo. Anyway, nalabye gundi. Ennyama yagiridde yonna. Omukulu bamukomezaawo mu kkooti. Omukulu ani? Omukulu Besigye simanyi wa wakirabye. Akirabye mulungi nnyo. Wazaba engeri gye zaatambudde. Omukulu Baguma yabadde balina obumulimuli bwe batandise okuteekawo biki naye ne babatega enteeka. Nalabye gundi Male ng'abagamba kino twakyetegekera ddala twakimanya nti mujja kikola eyo pli kwegamba okulwana kwabadde kw'amaanyi okusika omuguwa mu kkooti. So onyonyola abantu kuba bino bibadde mu guno omwaka gwe tumalako mu 2. Kakati ebizibu bya kkooti era bye biri byandegamba nti kkooti za wano zikwata abantu ne zirema obbatwala obavunaana mu budde obutuufu. Kubanga Besigye baamukwata nga November omwaka guli era kati akayirayo Christmas 2 bamukwata ng'ebyokusaaga ne bagenda nga balimba obujulizi si kye ekwata omuntu amala emyaka 2 mu kkomera ng'obujulizi tebulabikanga agenda mu gwa 3 ng'akati alina yingira mwaka gwa 3 eyo eba nsi ki otukeereja ne bagamba nti eyo Uganda yafuukira ddala mbi ng'abantu bagamba ogera bubi si kiwookwata omuntu n'omala omwaka mulamba nga tonnanoonya oba yabba essaati oba teyagibba era gwe oba wa poliisi ki oba wasoma wa intelligence ki nze ndowooza abantu poliisi yandikutte omuntu ng'emaze n'okukakasa nti omusango ono yaguza n'obujulizi nga bukola ki nga weebuli olumukwata wayite wiiki 3 oba 4 batandika okumuwozesa bw'aba nga yazza omusango ne bakwata omulwana nga bakwata Kano Kizza Besigye ne bamukwata obujulizi tebulabikanga bamubonyaabonyeza mu makooti gonna g'owulira aga Kampala oba aga Uganda. Amugamba eno kkooti tesaanidde ate n'aveeyo adde eno sinze nina okuwulira omusango gwo ekkooti eri erina okuguwulira kakati bw'oba si gwe olina okuwulira omusango gwange lwaki bagweta mu kkooti yo. Kyenjagala okubuuza kikino bulijjo manyi aliko n'Abedi Lutale naye nalabyeko owokusatu ayo saamutegedde ne waliwo omusajja gwe babakwata naye alinga musirikale baga nti naye yali nabo kakati bajja bakutambuza batuuka ekiseera ne bakuyimiriza mu kkooti ne bagamba nti kkooti nekusomera omusango era nekusindika ne ku limandi eyo nno kkooti osoje ogimalamu emyezi nga 6 ng'olimu eyo bwe bamala ne bagamba naye kkooti eno ate gy'olimu si eteekeddwa okubeera ku musango gwo ng'ate eyo kkooti gye bakugyamu ekumalidde obudde kkooti eno gy'olimu si eteekeddwa okuwuliriza ensonga okweyimirirwako ojja kusaba mu kkooti ekola ki eteekeddwa kakati eno bulijjo omuntu aba akolayo ki si kwe kumumalira obudde bw'otuuka eri naye n'otandika okusaba be batyo bazze batambulaani batambuza Besigye mpaka bwe bamutuusewo omulamuzi oyo gwalimu kati Baguma bayasooka nakawe bamugamba si wano n'agenda emakindi bamugamba si wano kwegamba bwe batyo bada si ye yekka nga bakamukwata bamusookesa makindi ku y'amagye kati bagenda nga bamukyusa mwe bagenda babakola bantu ne bakubuzaabuza ne bakuzza eno ne bakuzza eno kkooti etalina buyinza kunsomera musango oba kumpuliriza lwaki gye munsindikamu nga nawe mukimanyi bulungi nti si yeteekeddwa watugamba nti muli babi nnyo muteekwa kuvaako
mu kalulu nga mugamba tukoze bubi. Ebyo byonna bye tugattagatta n'otunuulira n'ogamba ddala eno ensi ekola ki eragawa. Besigye yatuuka n'atuuka nga talina bwesige oba nga talina omuntu tamusuubiramu ssuubi kusala mazima naki na bwenkanya, kubanga etteeka likkiriza ti bw'oba omuntu ali musango tomwekakasa katugamba akulinako empalana omwekengedde wamwagalira omukazi mwakayanira ekibanja obanga kale omulabyemu nti empulunguse yonna nti ono tajja kunsalira bulungi, oli waddembe okugamba nti omulamuzi oyo simwagala ne bamukyusa ne bakuwa omulamuzi omuki, naye omulamuzi alemedde mu musango baguma agamba nze nteeka okuwozesa, ono agamba si gwoteeka okumpozesa, naye ng'ekimulemeza mu musango baguma si lwakuba nti amanyi nnyo naye lwakuba nti yajja otuukiriza ebigendererwa bali bye baagala, yajja okuguma yajja okuguma nga baguma asale ebintu nga bwabyagala, era yajja okubeera eyo aleme kumanya nti banno omusajja ddala myaka 2 ali mu kkomera lwaki simuwa beyiro. Ebyo bijja muyitako ku maaso, ajja kuba tabiraba, kyova olaba yeesibye mu musango ekitegedde tayagala guvaamu. Kati zenkayana ezo zewalabye zitutte ebbanga kubanga bamusaba mu budo bamugamba bva muki sikwekakasa baguma agamba nze nino okola ki nze nino ogusala. So yembeera eyo naye katusabe Katonda baguma afunemu ekisa ng'omulamuzi agendere mateeka amatuufu, ategere nti abantu balwa nnyo mu makomera mu ngeri etetegeerekeka. Baatwala ba Edi Mutwe nga twabanga abasaaga waliwo abaana be bakwata mu kalu kali akaggwa nakati akabiri meka kali kati bongeddeyo abalala neggwe ensi yawa omuntu n'amala emyaka 7 baadi abaana bagenda baba bamaze emyaka 7 omuntu n'amala emyaka 7 oba myaka 10 nga tomusayiranga musango tawozeseddwa wabula omugamba nti ate kkiriza nkusonyiwe. Kati yembeera eyo tobolaba nti Besigye batuuka okwekyawa Besigye yobolaba batuuka okwekyawa kati Besigye bamugamba nti balina obujulizi obulaga ti yali agenda kuyekera era ng'agenda kufuna emmundu. Kati ate nakiikemu nga bamugamba leeta essimu yo ate tuggyeko obujulizi bwe balina babujjawa bakozese bwe balina naye naagaana ogiwaayo mugambe mulina obujulizi era sigikuwa. Kati ate nabagamba muleete essimu, ekyo nakyo kyagwera mu kooti naye negamba obayaligamba temugibawa naye nga baali basabye kooti ebawe ate bajjeko obujulizi ate bwe bagamba nti babulina. Naye ng'ebyo byonna kutwaliriza budde kubuzaabuza na kukwata bannayuganda mu bintu ebitaliimu. Kooti okulamula mu bwenkanya obuvunaanyizibwa bwayo. Naye nze ndowooza kooti bw'oba okutta omuntu nga bamukuleetedde mu maaso making sure ne kooti za wano oli amavu byeri Dayasi yanvumye tosabye wadde Katambi Dayasi kwe yakuvudde ng'otwala Dayasi ng'osiba luzira wayita wiiki 2 ng'omuggyako emiliyoni ze 2 mbuza kumweyimirira ng'omutawaanya. Ebyo bannaye tukusaba eggwanga lyaffe litereere. Era pulezidenti anaddako yenna bw'aba alonda abalamuzi abo abalina ensa, ate mweggyemu ebintu by'okulonda bakaada. Musimanyi ono omuwagizi wange nnyo, simanyi ono yankubira nnyo emmundu. Omuntu eyakuba emmundu tajja kutambuza mirimu nga bwe gina kutambula. Omuntu atalina mpapula kino nze sijja kyogera nti ku kibiina gundi oba ku kiki, omuntu atalina bisaanyizo saagala ayimirire mu position gy'atateekeddwa kukola ki kuyimirira mutonyeenya mutwe. Nzikiriza byoyogera mujje bakaada mu misango giki mu positions batalina kubeeramu, mujje abatalina biwandiiko mu positions batalina kubeeramu, eggwanga litambule. Kibonyabonya gundi malemanyi ndyogeragenda kyengera kyekibonyabonya airport
Oyagade gire tambulezi kyegera. Naye jokola nsobi. Sikyegera. Tekibonyabonya ki? Airport. Mwasindika omuntu agula ennyonyi naye nga tamanyi ti ebbaati ly'ennyonyi lina kufaanana litya. Tekibonyabonya n'education. Education mulese curriculum empya nayagireeta tamanyi eneekola etya. Kakati eyo nsiki ziri ensi ezimu ze beegeregeranyako kya omwana asome abe nga alina by'amanyi okukola bali bayina omwana asoma ng'alina ensimu ng'eri eggwanga lyennyini lirina amafactory. Omwana jagenda ayiyo obutayimbwa mwana jagenda ayiyo biki naye bano bakola ebintu nga siki nga si bituufu ensobe eyo egenda okuviira ddala ate ng'erejja kusabi eggwanga. Ogenda kumpayeko kati ni ku bapolitician abakoze obubi omwaka guno njagala basatu. Abakoze obuki? Bolaba nti nno omulimu gwabwe gubadde aganaga n'abakoledde obulungi omugone naye tetunagenda mu abo. Nakinyagala okubuuza kati nnyo ati tetugenda kirwako kuba tulina obudde butono. Nabiira yakimaki? Omukyala Nabiira ndowooza y'omu ku bantu bano betwogerako bulijjo abatakuta. Ate y'omu kwabo abalowooza ti kyekira ky'obuuza nti Nabiira akola ki? Nabiira kiki kyayagala ki? Mutuufu Nabiira mukyala munnakazadde wa ggwanga mukyala akuliridde nno mu myaka naye obulwa kyayagala. Obulwa Nabiira kyakola ki? Kyayagala. Kubanga Nabiira yajja ne yeesiba ku bwammeeya ne bulema n'agenda n'addayo wa Canada. Twabadde tuli awo ne mu kibiina kye ekya Nuupu ekyamuwa kaadi ku luli teyakomyewo mu kibiina. Yakomyewo akijjonkera. Yakomyewo akijjonkera n'atandika okubeera nga yeesimbawo. Atambula na Khalifa Aganaga. Atambula na Khalifa Aganaga. Naye Khalifa Aganaga ky'anaamukola. Temulowooza nti Khalifa Aganaga mwangu. Ekyo kyo si mwangu Khalifa Aganaga. Kikituufu kyayagala Nabiira atwagaza Nabiira takuta. Ate n'ekirala Nabiira ayinza okuba nga alina bambi eyo baasimba oluseke. Omanyi oluseke nalwo sebo lwafuuka oluseke. Gwe bw'ojja wano n'olusimba sula. Ne Nabiira agenda eyo n'agamba munnaye ndi mu kalulu eyo. Waliyo mikwano gye jjukira aluddeyo. Muliyo abasajja Abamerica, muliyo abasajja abali e Canada. Bamuwase ne bamugamba nti agenda mu kalulu tukwatizeeko. Yesu anakyolaba mu kalulu nga mujjamu abantu nga bannabiira nga bajja mu kalulu nga bazzeemu bamuweeyo miliyoni ze 7 akozeseko miliyoni nga 2 afisse. Ogwo nagwo mulamwa ate gwabwe bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi asinza okunkolera obubi ajja kubeera ndowooza Mwami Kagabo. Lwaki? Mwami Kagabo ebintu byengeri gy'adde abikolamu tebibadde bulambulukufu kubanga munnabyabufuzi abadde mupya naye yakyamuka mangu n'atandika okufuna ssente ate ssente bwe yazifuna ng'alinga atamanyi kyazikolera n'atandika okwenjeera nazaawo geno kakana ngazzeeyo mu NRM. Mwami Kagabo ebyobufuzi bye omwaka guno tebintambulidde bulungi. Ozaawo oyinza n'okwongerako mwami gundi ono ani ono yali ewammwe omukozi wa rediyo. Omukozi wa rediyo yani? Waliwo omukozi wa rediyo ali awo yali akiikira Kawempa awo yadda mu bigere ya Ssegirinya. Naye ebyobufuzi bye tebitambudde bulungi omwaka guno bitambulidde ddala bubi. Ne bannabyabufuzi abankoledde obulungi olisooka omwogera abantu bamutegeere sagala tuve ku kintu erinnya ligenze nanyini Nice TV kugamba eyadda mu kifo kya Ssegirinya bannayuganda bamumanyi ze gwe njogerako. Ebyobufuzi by'engeri gy'abadde abitambuzaamu bibaddemu embaligabaliga tebitegeerekese. Omwami omulala ndowooza ali Sseggona mwaka guno gwennyini bamusanga ne miliyoni eziwera 10 ng'ayoza motoka 18. Wagameze motoka ng'ayoza 18 10 oba 10 no zaali 10 plus 18 oba kale ze zaali zonna ezaali ku washing bay bamusanga ne miliyoni 10 ezo ne bazimutwalako abaana ne babbako ekitundu olugero ne tugenda nti olimala okunyaga naawe n'onyagwa bwezi tosene nezikola kigenda oyo naye kyakola amawulire naddala ku ludda naddala mu biseera ebyokugamba nti munnabyabufuzi
esente zino yazijjeewa ow'ensonga ku ddaala lyo otambula otya n'essente zo n'essente bwe zityo wadde ova kutunda kibanja nga tuli muteeketeeke kati ezo ssente zakola nnyo amawulire naddala munnabyabufuzi oyo Sseggona era ne zitatambula ate nga newano newubadde gugwakira akoze amawulire wabadde gugwako takoze nnyo mawulire gabadde makyamu baba gabaddewo gade gambutamu maka gabatamu wakadi n'akaaba yakaaba ate tewamulabanga nze oba tebam ne batamu wakadi era wawunzikidde nga gabadde baagala ogiwa amulemesezza amukubye mu mbuga naye gwe si musango tamugaananga kuba na biwandiiko yabuzanye ffenna tubifiire anti ffenna tubifiirwe era tekimuggyako nti abadde mumawulire wrong reason tamugaanangako kuba na biwandiiko awo ye talina buzibu mu ekyo naye ng'essente bamukwata nazo ne tutamanya ali ava gabana ki okitegedde bamukwata nazo teyatunnyonnyola yali ava kugabana ki yali azijjawa oyo ndoza munnabyabufuzi gwe tulabye omwaka guno gwe tulabyeko n'ekisawo mwalaali ng'azunga nakyo eggulire eddala eritambudde mu byobufuzi tulina butono ya mwami Ssekikubo yavaawo awo n'atembeeta olupapula ng'ayagala kuggyamu mwami Mpuga obwesige nti yalya essente mu ngeri ey'amancoolo. Ssekikubo yawunzika olupapula lwe yali atambuza kintu ekyo kyatambula nnyo ne ku kitebe eyo omunuupu ne bagamba ataasayiningi ku lupapula luno toli waffe president n'agamba nti abantu abo mubaboolanga kati Ssekikubo yakola naye amawulire mu byobufuzi kuba yali yeegasse ku bannayuganda abagamba nti essente zaafunibwa mu bukyamu naye Ssekikubo yawunzika ekintu kye tekituukiridde olupapula lumudibiridde era awunzise bamusimbyeko lwasande atalina mpapula ayina eza bomu olaba ndowooza oli yalinga Masaka eri ng'asaba okuŋŋaanya empapula naye naawe ojja kulaba ojja tuwulira gye bujja yakuŋŋaanya empapula simanyi olupapula lwatambula nnyo era awo wennyini okukola olupapula we baali mu kamyufu nga Ssekikubo bamukubye akamyufu nga Rwashanda akatute Rwashanda wennyini we yavayo n'alangira Ssekikubo n'amugamba olina wa Nuupu basinzira ku kutambuza lupapula luno ko Lwasande gundi oyo Ssekikubo n'atambuza olupapula n'akola nnyo amawulire awo palamenti nebaamu omuliro abanene bamugamba owewaffe lwaki ofiira ku lupapula lutakwatako naye Ssekikubo yawunzika olupapula oba yalugaaya oba yalutwalawa nawulira bagamba nti kooti yasazeewo essente omusajja yazifunamu butuufu naye ng'eddubiro lya Ssekikubo lyakola nnyo amawulire era mu kukola amawulire kyekyavaako ndowooza gyasembedde eno okulaba nga baali banyeenya nsaasi sebo jjajja musajja oyo yampisa bubi nnyo yali ayagala banzije mu paalamenti omubonerezanga ddala kikayi Katonda kwegamba essaala zibadde eyo era Ssekikubo omutulira kati ali ne Lwasande batoba munnamagye atalina bitabo alina yabijja mu bomu n'amasasi so bwe kitabo kibadde kikola ki kitambula eggulire ly'Ebulanga wano lye tukoze recent terikoledde libaddemu erya Nambooze eggulire lya Nambooze baba nti libadde mu mwezi guno ogusembayo naye nga teribadde nnyo n'amakulu wabula ndowooza lyeggulire eddidde erya Chikeni mu Buswavu gakontanya abiri amawulire agasinze okuswaza abantu nago mwegali eryo liswazizza nnyo Nambooze eno gyawunzikidde kubanga okukakkana nga bavuddeyo bagamba nti eggulire yali atembeeta yali anoonya kalulu eggulire eryo libadde lya buswavu nnyo kubanga abantu tebaaligoberera tebaaliwa nnyo na budde oluvannyuma lw'okutegeera nti olirabika lyalimu obutaba buki bwenkanya nibalaba bulyalimu okuzannyira abantu ku bwongo munnabyabufuzi asinze okunkolera ennyo abadde Joel Ssennyonyi owokubiri Erias Lukwago
ogenagera kweli asiruka Ssenyonyi tuwe just Ssenyonyi yasobola okuteekawo embeera mu palamenti ng'alaba essente z'omuwomusolo zitakomoka zitambula n'ateekawo embeera gamba yagezaako nnyo bagwali mwezi nga gwakunaawo yagezaako nnyo okwogera ng'agamba bannange ssente zino bamulangira ssente ng'agamba nga tulaba zifuluma nnyo ngeno bamulangira nti nawe walidde zino ng'agamba zifuluma nnyo ng'ajje Ssenyonyi agamba mulina okukola ki okutubuulira ssente zifulumya nnyo era Ssenyonyi mu kuteekawo akazito omwaka guno gwennyini wakatikati awo baali baleese n'etteeka erigamba nti leader of opposition alondebwe buki bulondebwa oluvannyuma lwa Ssenyonyi okuteekawo akakati awo egguliro eryo Ssenyonyi n'aba nga yayimirirawo ng'omuntu okulaga nti ssente tezitambula bwe zityo n'eggulu yennyini n'agamba nti ssente z'omuwomusolo tuganye tulabanga ezigenda okudiibuuda bwe tutambula okugenda eyo ataddewo nnyo nga leader of opposition okulaba nga agezaako wadde ebimu abadde atusobola obutabigusa kubanga mandate eyo yatagirina n'eddoboozi lye lisobola okulikika ng'ayogera ku malwaliro agamba kino mwakikola bubi kino kikyamu si yasooka okugenda ku ddwaliro lye luba olirambula abadde agezaako okola ki kale oyo y'omu ku bantu nadda mu palamenti awo abankoledde obulungi Ssemujju Nganda naye abadde akoze bulungi kubanga era ne bwe baali bafulumya abasinze okukola obulungi yaliko naye neguli bamuteekako Sseggona Sseggona anti eri yali palamenti kati mwe ekibonoona temubyawula Sseggona tebamugamba eno ebweru baali bagamba ali mu palamenti yakola bulungi ebweru neyaziza emisango okitegedde ekyo kyolina okumanya wogera mukozi w'ensimbi bakati mu palamenti yateesa kubanga emirimu gya palamenti osobola oteesa obulungi palamenti abantu bonna wobeera emirimu gy'omubaka giri esatu okusookera ddala kuteesa eggwanga n'oleeta ebiteeso ebigenda okuyamba ensi yo omubaka wa palamenti wamala omulonda ffe tumulaba ndi mubaka w'e Busiro oba mubaka w'e Makindye naye abeera mubaka wansi yonna kubanga aleeta ki egundi aba aleeta ekiteeso nga kijja kuyamba ffenna so ne bagamba nti omu kubaka abasinze okuteesa obulungi ate nze kagundi kabula kaali kalumu naye tujja guma wakeeyama naye sinakalabako kakati ebyo byonna nkankatumye bibadde mu mwaka guno okitegedde mu mwaka guno mwe bibadde kaleete nga nkyakaagala wadde nga maneru kwagabadde mubakoze obulungi maama anko gyebaleko nsoba kundeeterako walika kugundi ona wa Apple sebo weekali saagala nnyo yeekutte agumye kakati mu mbeera eyo Ssenyonyi akoze bulungi mu palamenti awamu ne mwami Ssemujju Nganda ababaka bangi abadde nnyo mu kwogera ate era ng'ensonga z'ayogera baba abamu tebabitegeera bulungi zibadde entuufu bawaddewo abagamba lwaki atubuulira bimaze kuyitawo obadde ndozo naye ng'ate omubaka bw'ogamba nti wano mu luguudo luno twateekamu emiliyoni 5 tosobola kuziwakanya nga tonnalaba nti oluguudo temulukoze tegedde osooka n'oziteekayo bwe omala olaba nga tezikoze n'ojja n'ogamba bannanga mwatulimba ssente zino twakola ki twaziyisa netukola ezo Ssemujju Nganda ng'omulimu awukoze bulungi Saalongeryaasi Lukwago afubye nnyo okulwanira bannakampala naddala bano abantu ba wansi okulaba nga atisi ono omuntu wa wansi era wo Katonda abeererawo nnyo kubanga omwaka guno gwennyini baalaga bannaffe bano abapaakinze baali bagenda bakebera emitwe ababoodaboda bagambye ndi ababoodaboda bano okusinzira bwe bavuga boodaboda baleka emitwe gyabwe giriko ekikyamu gavumenti yali ebeekengedde toseka abakuvuga baliko ekikyamu kugambe eteeka lyajaga ligamba nti abaana bano bavuga bano okusinza evuga gye bavugamu bali emulago
emitwe gyabwe kakati ekyo kyoyogedde n'ensereko mu kibiina kye yagamba okwesimba mu kibiina kye osooka kukebera mutwe ng'ate saaki ekibiina kye bwe kyali waliwo wasooka kukeberwa mutwe nagenda kukolagana n'abantu emitwe nga mikyankalamu kakati bodaboda nga bagambye nti bagenda kukola ki amaze neyekakaba bagenda kakebera emitwe buli avuga bodaboda baali bagenda mukebera omutwe kituufu gundi n'avaayo maye ng'egyalimu oluteekateeka olwo n'agamba kati babakebera mu tteeka ki owaagi mubakebera ng'ate mubajjako emitwalo eneena muzitwala wamwagala zibba awo nno yayimirirawo nnyo okulwalira bannayuganda era nze nga ye omulimu gwe ndaba nti akoze bulungi wano jjo wasembedde tumulabyeko ng'aga nti omwana guno hamu gwatwala agutwala naye agutwala mu bukyamu n'enzimba gyaguzimba mu plan tetusuubira nti eyo bwegenda okuba si yentuufu era tugenda okulaba nga mwala bakukyusizaamu tuli awo ng'omwala amazzi gazze gayitutta ebintu by'abantu Erias Lukwago kyeyayogera ne kirabika era mu nkola eyo hamu yandyebazizza nnyo Erias Lukwago wabasaba n'amuwaayo n'akasente kubanga hamu oluvannyuma bamusindikira abannamagye ne bagenda bakontrakita abalungi ne bakola omwalo ogwo era kati ogutunuulira amazzi gatambula bulungi nnyo wansi ekibumba akiridde yekka gwakola ki ekibumba akiridde yekka ne wali kyakola ne gatambula amazzi bulungi nnyo era kati gakola ki gatambula bulungi gy'oba olaba okayanidde ekibumba ne bakireeta kandye oto tuli wasula motos bino byebiri mu eri ekibumba mbadde sikyagala naye engeri gyokireese kandi sula moto addiza ku bakasitoma be buli 31 agabula ne tulya ku nyama enjokye ne tulya ku nsiike era kyova olaba kati wano ndi ku kibumba nkiryako wadde waliwo oyo nga mutiddemu wagikaze weyanziza banna so yensonga lwaki wano tumulaba tulya naye gwe n'omugulamu emotoka omwaka n'omwaka nga takuddizangako ya rabbi tuli wasula motozi ya rabbi wano bayita kusula moto addiza ne ku bakasitoma be bino bebesi beyagala nti banateeka toyi ku gundi polling station ekibumba kireese obuzibu omukulu abadde nga atakyagala naye enjagala gyakyagala mubadde munatusonyiwa naye si bwe tutera okukola leero katulyeko kubanga tuli wano batugabudde kibumba bakireese omukulu abadde amaze emyaka 5 takirabako ejji kyezirabako obeera wange naye olaba akokunywa kaleeredde mu time olesa akokunywa naye kugambye happy new year nkuyingiza omwaka ntolina maago nyingiza so onaba oyagala nyongereko leka leero ngenda kutwala ku Supremacy ninayo pate ya Sirok ekyokunywa kibayita Sirok okimanyi kati byonna ebyokunywa kunze ninayo pate ya Sirok man invited guest so nkutwala so kati abannabyabuzi abankoledde obulungi ennyo ebo nje gusembedde nga wano bewandiisa wano bannabyabuzi bankoledde nnyo era mwami Kyagulanyi andaze kyamazima amatuufu anoonyeza akalulu ko anoonyeza akalulu mu bugubi anoonyeza akalulu mu mbeera yonna era ng'akulaga nti kyaliko akola ki akitegeera ne waliwo abantu abafuna kaadi z'ebibiina ne batasobola na kunoonya kalulu abo bangi nnyo nina gwe neemulugunyako olwamuggyako force eri gye yaliko ne munne n'abirakisinga noonya akalulu ne Pulezidenti Kyagulanyi agezezzaako nnyo okunoonya akalulu musajja nga oba omubaka waali bataliwo nga badde akanoonya ey'obugubi era nsaba oyo nga naku z'omwezi 15 mumuwa akalulu n'omutima gumu kubanga agezezzaako nnyo okutulaga nti ddala akola ki
ayagala ekintu teyajja kutuusa mukolo so lwakuba kale munnange ekintu kyalina abanyazi nabo bateze engalo naye nga ye nze muwadde credit akikoze so abannabyabufuzi bendaba nti bakoze bulungi ebintu byabwe bye bandibadde bakola ki bakola naddanga bibakwatako. Wegutyo omwaka tukukubyemu katini tochi katini nnyo ndowooza nja kuba ndeeta abantu ab'enjawulo nga tukuba mu mwaka musadi entertainment musadi ya politics ndowooza wiiki yonna ejja tujja kuba tukuba mu mwaka tochi ate era olwokusatu olujja mawajja kwongererezaawo kuba abantu bangi bintu bingi ebibadde mu mwaka guno tulabe nga buli kimu kitambula naye omuntu asinze ku bantu abakoledde bubi nga tubamenye nga tekuliiko ntino kwogera bye bakoze bye bawule nti bamukoledde bulungi ogambe kubaddeko mwami Kagabo atukoze bubi nnyo kubaddeko era mwami Kagabo lwaki anduka nkoze bubi nnyo kyova olaba nze natuuka n'okuva ku kino ekigambo ekigamba nti woolaba umbrella kola ki tekinga bamwami Kagabo abo be bantamye ekigambo ekyo omwami oyo owa TV oyo gwoyogedde bantamye ekigambo buli woolaba umbrella kola ki tekinga batulyamu olukwe kubaddeko mwami Kagabo kubaddeko Namboze kubaddeko Segona kubaddeko owa TV gogambye wa radio hola erinnya lyagendedde ddala completely Kasibwe Bashiri sigo badogamba ndowooza beebo naye nga abintu bikyagenda maaso so olwokusatu olujja tujja kuddamu tujja kubeera twetoolerawo katini so omuntu atamutegeera kiki yakima ndowooza yabadde Nabiira ye tomutegeererako tujja kutematema ewiiki yonna ensonga zonna ziguse nga bazitambula ziguse amina mubadde balabi balungi katugende tulye mu mbeera nga tetubeeraliikirira tulaba nga twasamye ekyo kiveewo nakyo isebo kwate suwani nze mmeeza mawakwata bwe nnyimukaano nengenda toddamu kwata mu sowaani eno